kulikayo nnyo mukuumulamu okwo tukyali sava kirima yanje ne mu menta waffe kojja bongo kino bipo mukwano gwaffe producer Umaru nja kusaba ojja tuwa ku simu JB ojja gitutekerako awo tujja funayo ku kasimu bannayuganda nabo batubuuliremu abalaba Data TV ne program totuza bongo batubuuliremuko kiki ekireeta obuzibu obugagga okulemererwa okuva ku taata okudda ku baana oba ensonga za po zentuufu tutandiko zinogera eddagala muntu owasenga omukazi omu ekereziya bwe tugamba esebiri wadde yakuzaala musalaba n'omu oyinza okufuna obuzibu ndenkubuulira kakati parenting obadde tugamba nti ekizibu ekivaako kino yengeri gy'okuzaamu omwana wo naye ekirala ekizibu ng'obazadde embaana bangi n'otabategekera oba n'otabategeka engeri gy'obateekateekamu n'engeri gy'obakuzaamu katutandikire kuki ku ngeri obakuza otya engeri gy'obakuzaamu ebaleetera obutakuuma bugagga bwo question how can you create a sustainable child who can help you to inherit richness which can lead to sustainable growth and development and wealth? Osobola otya okuzaala omwana n'omukuza okukuza omwana wo okuzimba omwana abeere ng'asobola okweyimirizaawo ayimirizeewo n'ebyobugagga bwo ng'ofudde oluvannyuma akulaakulane bannagagga awo waliwo akazannyo ate katulemesa ffenna kanange sinakatuukako naye I can read the history nsobola okulaba history ey'abagagga bonna n'otegeera kiki bakoze bavuddewa bwe nali nga lumu waabeerangayo omusajja amuyita Kabubbu importers yabeeranga wana wali gundi olaba wali mukwana akeedi Kabubbu importers and exporters side eno ku Channel Street kati wali Entebbe Road waliwo mirambi ng'omusajja ali mugagga naye nga n'ebyobugagga bwe tebikyalabikako kakati waliyo ebyobugagga nga mu Africa ebiyinza okwonooneka because of interference into politics because sometimes politics wa Africa bw'omuyingiramu nga bakwabya kati oba olaba abagagga abamu bagamba saagala byabufuzi bw'oyingira mu byobufuzi nga bakwabya mulimu amakulu naye ate nnyinza okugamba nti bannange kiba kirungi nnyo okuzimba bamiliyoniya mu nsi ng'ate bava mu buli kitundu kubanga bw'obeera ne bamiliyoniya mu Eastern bamiliyoniya mu Northern Uganda bamiliyoniya mu Western it is balanced bw'obeera mu bamiliyoniya mu kitundu ekimu abantu babeera with bad hearts kandi babeera bagala revenge mudakika baba muri kwesasuza kakati onirajja n'agamba mbutujje tukube Buganda naye osobola otya okukuba kati oba Kampala ate nga ggulu waliyo ekibuga ky'amaanyi ng'ate Soroti waliyo ekibuga ky'amaanyi so singa wabeerawo engabanya y'abantu bano miliyoni yabaveeyo because at the end of it all omanyi ebyobufuzi abantu babeerawo ne beesika naye ogenda okulaba ng'era omuntu akaddi yafudde nga omugenzi Obote walaba omugenzi Obote we yafiira nga yena ali bw'ati bambi nga is a hero naye nga takyalina natwani omuntu yenna azimba enation ajjukire nti one time ajja kubeera very weak naye atajjukire ebintu bye yakola are they sustainable kakati bwodda mu family which approach can we use oli mugagga omanyi waliyo byanjawulo kati twogera waliyo abagagga nga balina ssente nga basuubuzi wano mu Katwe naye kati waliyo omusuubuzi omulabe wabukedde mu Bukedde olwaliro ge babadde basaze olubuto walabye ennyumba munaye kulika kuwona era olina lake omusajja n'akusala bwati n'atakufumita bwati kakati olabye ennyumba gy'ayina era bw'oba ogitunuulira oyo omusajja alina kapasite okutambuza ebyobugagga bwe n'abiteeka mu baana abaana ne babeera bamutawana gye bujja mu maaso kati waliyo abagagga abo middle class bamiliyoniya ne wabeerayo bano abagagga abawansi abaavu abawansi nga ovaayo buvi omwana we omusomesa paka bwakula n'agenda
kati oyinza okwekanga nga abaana bano abawansi bayita mu bugubi batoba era olabanga nagamba omanyi ekiyinza okugaggawaza oba okulwanyisa okulabanga todda gyova birinza okubeera ebintu bibiri n'ojjukira gye wava nga toyagala kuddayo n'ogamba kankole nnyo oba you get inspired n'ogamba njagala kubeera nga kiyini njagala kubeera nga Bill Gates oba n'ogamba nze sikyaddamu kusula bubi n'ebika ebikunta nga nkyali muto kati sisobola kati obugagga oba inspiration eyogaggawala either eyinza okubeera nga you don't want to go back where you came from oba you are inspired oyina akusikiriza kakati abo abaana abo abava mu mafamire ago agawansi engeri gye bakulanga they lack omwana akanyama takalaba kati you know there is a caption the vice president of Kenya yagamba some of us bwe mutulaba nga tuli mu church tusaba mutwewuunya naye temumanyi gye twava William Ruto nagamba nti mu myaka nga nkyali mu secondary nga siina ngatto naye muzadde wange nampeerera mpise mu birungi mu bizibu bingi nnyo naye who am I okuyimirira n'omwana owa founding father kyova olaba nfukamira nenebaza yava wala alwanye paka watuuse you can succeed ng'abaana bo kwegamba actually abo abaana basucceedingirira lwa mbeera bano betulaba abanatunyumiza gyatambulidde bazaakula natugamba nti yali mu mbeera mbi nnyo nnyo oyo aba agaggabadde lwa mbeera yakyawa embeera embi ng'amubuulira mwana wange saagala oboneebone nga bwendi olaba siina kasukaali mwana wange mukole nnyo era abaana abasinga generation eyo ekulaakulanye because apart from embeera omuzadde abadde nabo nga abeera nabo abatetenkanya ayogera nabo ababuulirira kakati bwe tudda ku approach ey'abagagga ekibuuzo kye tubuuza is it good to parent your child by giving him or her everything? Awandabye obuzibu mu discussion gitwaddemu wali nze mbagambyemu ekyo ne bagamba nti oba abagagga balina obuzibu ti abaana baabwe tebabalaga mbeera yakunyigirizibwa ne bakulanga balowooza nze simanyi Ivan yagambye bwati agambye ati Ivan yagambye no si nsonga nti tebanyigiriziddwa but tebabasomesa kubategeeza mu mwongo okay ekyo nakyo kikulu okubasomesa naye question wali omwe yagamba oyagala abaana baboneebone nga ggwe bwabonaabona question egamba ze kyembuuza abatubuuliriza n'abatulaba kirungi omwana bw'oba omukuza okumuwa buli kimu ebyo bibuuzo byembuuza kirungi omwana omusomese nti bw'oba omusomesezza kiba kiwedde kirungi nti omwana wo bw'oba omukuza tomukubako izanenjo kirungi nti nno omwana talina kukola kubanga listen in a modern way waliwo sente waliyo washing machine waliwo bamaidi tasaana kukakaalukana muko kirungi kyekibuuzo kyetubuuza because awe waliyo obuzibu gwe musingi gw'okwonoona omwana nze ku lwange abazadde abamu bagamba leave my child for example tugenda mu visitation n'osanga omwana omu nga bamuleetedde ekikapu mulimu busoda bubiri mulimu ki n'osanga omwana omulala nga bamuleetedde boxi y'amazzi boxi ya Minute Maid boxi n'ogamba kirungi oba kibi where is the balance? How can a modern parent bring a sustainable child? Fabali mu sense ezukufu kubanga oyinza okwekanga nze ku lwange omwana yenna akulanga alowooza nti buli kimu kiri ize tastruggling atasanga obuzibu era yasoma n'abeera omusawo oba n'asoma n'abeera lawyer ninaalema okuba ku kyakola ng'abaana tebali yalowooza nti ensi bwetyo kakati one time nalina ewaka nga nyina abaana bange babiri naye nga waliwo abaana ba neighbor actually nze nabakuza
omanya abaana okujjanga buli kaseera breakfast ne balya lunch balya ne bambi nga bazadde bambi they struggle naye ng'olaba abaana abange tebakompitinga na mmere naye bano olugigire oti kwegamba neyo competition yo competinga n'emmere ekulaga how to survive mukulya ati nkubuulire n'ensi omwana w'omwavu aba ayagala nnyo abayayana. That's why mbaleke balya webiri tubirya bulijjo kakati eyo nayo is part of mentorship. Oluusi kyova olaba abasajja ab'omutawana nze nakuwa example abasajja ab'omutawana tebasaagira ku baana tekitegeeza nti tobamma but there are times when they should be luck a combination of abundance and luck. omwana amanye nti waliwo ekiseera ekyokunyolwa n'ekiseera ekyokwensiima. Omwana natuuka kati waliyo abazadde ababeera awo nga buli kaseera baagala school fees zibeerewo ng'omwana akuze tamanyi nti omuzadde alina okubeera nze oluusi nzireka nga sisasuddeeko ne mugamba gundi zibuzeeranga banyamba ddadingire kwegamba otegeeremuteekemuko kali walina okubaawo okunoonya ate n'okusoma si kwakusaaga. It is not about giving. Tomalaga kuwaayo buwi mwana soma kubanga omwana bw'abisanga nga biri ize alowooza byonna biri ki ize ate bw'akula tayaayana ensi eri so competitive nti bwe tubanga wakula mu family erina abundance erina ki abanyina byonna kati n'okula ate n'otobeera nabyo naye n'okula n'abaavu abaakula nga bayaayana gundi bwe babateerawo emmere mu lusaniya ng'eyokya abaavu bo bagirya mangu oyinza okufa enjala bw'omugagga olinda ewoleeyo nga mpulirayo ng'essimu tebatuwadde nafooko kale mu dakiika nga bbiri umaru tuwe ku muntu waffe ali ku ssimu tuwulire umaru kakati buliriza jebi ngambira umaru oba akimu tubadde tuli ku nkwada approach bbiri ez'omuzadde owa wansi ayaayana okulakulana n'omwana we omwana atambula ne kitaawe baddira bakwata balina akagaali bataddeko amatooke bagasindika obutwale mu katale omwana akulakulana ne maama we ali mu katale atunda chipusi olw'eggulo atunda n'abaana bwe bakola ki oyo inspiration ndala era abaana abo bwe bato bakulakulana musanga katadde oba okukubo omwana naye aline maama ne tugamba n'abaana ababagagga ate abali wano modern betugamba mwegendereze because the wealth you have built eyinza okufa kubanga omwana ojja kutuuka ogula yiika 10 naye talina bwongo manejinga yiika 10 tamanyi na byakulunda tamanyi na byakulima bw'ofa bw'oti agamba ye byaki azitundirawo because tazirabamu ki value akuza amanyama atagava mu firiji enyama bagijja mu firiji yogurt amane sente zijja ne bazimuwa kakati tuyina kali ka approach ke nagambye akokubiri akokutategeka baana nozala bangi notabateekateeka kale kya mirundi ebiri oyinza okuzaala abatono notabateekateeka nozaala abangi nabo notabakola ki kati obuzibu buli luddawa kale mukadde waffe ali ku Data TV twogereko naawe katono mukadde wange mwebale kuweereza kale taata twogerako ne mukulwani okuva ludawa oyogerako ne mayambala omukulu w'essomero ndejje Central College Sebo ndejje wano mu lufuka mwebale kuweereza kale sebo nayo bibala emirimu obulamu ogwo ngulagadde nnyo mwebale kuzimba ggwanga sebo omukulu mayambala kati naye nze njagala okuwa abawuliriza ekyokulabirako nti nze ndi mukulembeze wa ssomero naye mu ssomero lyendimu mulimu n'abaana betukwira naye ndaffe tubagoba fiizi wadde baganda bange okubalaga nti omuntu olina okunyigirizaamu nti omuntu n'obeera nga watuwa bandaase alina okuba awa ekitiibwa kiri ekigenda muki kituufu mu maaso nti omuntu osasula omuntu otambula bwoti sobana nkobulamu obulungi nnyo banange mwebale kuweereza abantu b'endejje bonna mbatuli ab'endejje mu ndejje Central College mwe mukuba abaana ku kibooko omwana mukuba ku kibooko
oba omuzadde ajja nakugamba owange tebamukuba omwana wange tebamukuba nti mumukuba ku baana kibooko oba munamwe mukkanya tokuba mwana tokuba musibi era wekiba kisaanidde omwana tumubonereza wekiba kisaanidde omwana abonerezebwa ategere nti kikyakoze kituufu okay tweyanze nnyo tweyanzege mukulu mayambala omulidde oyo edimansita kati oyo kati tugamba kati waliwo endowooza gye tuleese endowooza eriwo kati nga mukulu mayambala bw'akoze naye obuzibu ekyo kiyingiza otya mu mwana ategeere bw'oba ofa n'omwana akitegeera kubanga ye kati agumye naye abaana oyinza okulanga naye talina kyakola ki kyatwalanga kikulu kale twogereko naali ku Data TV allo omukwano gwaffe oli ku Data TV tukole twogerako ne mukulwani okuva luddawa ye mukadde waffe naffe tukulamusizza twogerako naani Fred ekabulengwa mugyebala emirimu oteesa otya ku nsonga eno omwana batesaba ku namba y'omwami oyo yayambadde yamwami asomesa batesaba ku namba esobola okwogerako naye mu biseera bye nga tali ku studio gweoyagala kati mpeeyiyo gwe yange sewo yange eri 0774 esewo eri 0774 mukulu Fred 10 waliwo zibuzeemu awo eri 0774 16 10 kale tugenda kwogerako naawe nga tuvudde wano twogere bulungi tulabe tukutekene ku mukutu gwaffe gwa WhatsApp obeeko kyotubuulira oyinza okuweeza obubaka ku simiyo eya noti 772 96 ne tukufuna ku WhatsApp group yaffe totuuza bwongo nawe n'otuyambako kale sebo negombi enjigiriza y'omwami oyo omwami ono temumuteega wali ng'afuluma bajja kukuba ebikonde akati tugende maaso mayambala agambye omwana naye amuleka n'alumwamukko nange wano waliwo ebyengamba nti tulina okwerumyamukko mu mbeera eno si buli kimu tikibaawo akawunga bwe kaba kazze ketwatulya tubeerewo ate osanyuke sanyukako tufunye wali atakafunye Data TV tukole twogerako ne mukulwani allo wanyi mukwano bwanji taata twogerako ne mukulwani onamukulu nabimanya Edison okuva ekirinyabigo nabimanya Edison nnyo bakulu esewo naffe tukulamusizza musibye mutya gyebala emirimu munabimanya Edison kale sebo kakati ndi nabimanya nkubidde ekirinyabigo ekawanda ekirinyabigo kino ekyawano emutungu emuluzira omulamu wange olabye esebo ekirinyabigo wawana we mutundwe mukulu nabimanya esebo kati gwe mukulu nabimanya omwana owuwo omukuzizza otya luwenda kiri okutte omutadde mu mbeera y'ennaku omwana omulenzi nze omwana tomuzanyisa mutadde mu mbeera y'okulaba nti akole atleast ansinga ebintu byenina asingeko bwe mba ngenda ku mulimu omwana bwaweza emyaka 14 n'okugenda waggulu omwana atandika kumuyigiriza emirimu gyange gyenkola mugenda naye esewo netiwaka esimu y'omukulu omwana bw'amala kuyiga emirimu gyenkola ntandika kumuyigiriza n'okuyiga okukekereza ssente ate n'okubamu obunafu n'okwegomba abantu abagagga abatusingako omuteekamu okwegomba bali abagagga asobole okukola ennyo kale twayanza nnyo mukulu nabimanya Edison asinzidde kirinyabigo olina obudde konkani omanya akaseera akatutwala ati nabimanya weebale munonga tugende maaso kakati abakulu abo bonna olidde ensonga esimu kyasooka oziyimirize mukaso katangaze hallo mulabi wa Data TV hallo oli ku Data TV butereevu twogerako ne mukulwani era okusinzira luddawa
Hello mukadde wange. Ese bw'otwogera ku ne mukulwani. Wangi taata. Mukadde wange essimu gisembeze ku mutwe gwo TV gireke wabbali musobole okwogera ne menta akuwagale ku bwongo naawe. Bakuyita mukulwani? Terera network yote kutuka kutuka. Wangi mukadde wange. Omulamu ogwo guntalisizza olwaleero. Gwe mukulwani. Kitukoze bubi nnyo. Kale soko oyimirizeemu ko simu. Twagambye approach. Ne tujawulamu emirundi egyo. Bano omwana ava wansi nga bali bubi n'engeri y'omuzadde gy'ayogera naye abaana abo akakodya ako ke bakozesa akalaaka omwana tayina kayamba nnyo omwana okukula nga asakisidinga nabimanya kyabadde agamba nti ye omwana bw'aweza emyaka amutwala ne ku mulimu n'amulaga nti bwetutyo tiyase kakati oyinza omutwala ku mulimu naye ate oyina n'omuyamba okuzuula wajja because oyinza okubeera oli looya oyinza okubeera oli mulimi naye n'otozuula talenti ya mwana eyo gyeri ekikulu olwokuba oli w'amagye n'omutwala mu magye olwokuba oli w'amagye n'omutwala mu magye olwokuba oli tica n'omutwala kubanga tiwaliyo ng'awo ow'ekitiibwa bidandisani weyazaala na muyimbi naye ate omuyimbi olaba akoze impact yalumbira ku famire naye ayina kyakoze mu nsi yonna kati tetwagala nnyo twagala okumanya abaana b'ozaala bajaawa buli mwana muteeketeeke okusinziira ku busobozi bwe n'ekirabo kye muzuulemu kyomulabyemu okimutekeke abantu abasinga abaana baagala kubawa sausage na ice cream naye ng'omwana tannamutunuulira wawaaja lumu twalinga eyo mu sports abazadde abamu tebajja ate naddala abazadde abasajja bali ku sente ojja kukola sente oluvannyuma omwana byonna byokoze abyonoone olukoganyulwe oteekateeka otya omwana nabadde nguyagala kuwa approach bbiri ekuyamba okulaba nti okuuma ebyobugagga bo waliyo omugagga omu gwe saagala kwatiikiriza yafa musiraamu yalina abaana 40 yali ava e Masaka we Masaka yagamba olunaku lwe yava e Masaka lwe yayingira ku University Makerere lwe yasituuka mu Kampala nga kasookedde asoma senior 6 yagisomera ku St Bernard ekiswera mukiswera kiti kiwangalere mu district ye Rwengo bwe yava mu senior 6 lwajjako okusooka kwe okujja e Kampala nga azze kugenda ku University e Makerere n'amaliriza n'akola essomero kati mukama musaasire yawummula owekiswera St Bernard gisomero yazimba wano wa St Lawrence bwe yawummula naye mukama musaasire nabuzaako efamily ennaku ezo nga bitambula naye good example mu bulumi bwe yava naye ate yakola nnyo kati the challenge kwe kulaba nti ebyobugagga ebyo university amasomero yateekateeka abaana kakati omugagga oli kye yakola haji ayigiriza abaana be kugamba ayina abaana be yalabamu omulamwa omanyi abeera n'abakazi bangi n'amakinga sure nti buli mukazi ayina abaana be n'ebintu bye naye ayina family business kwe yazimbira kwe yazimbira ebyobugagga bwe listen every family should have business anchors buli family mulina okubamu akulemberamu nedda we basimbye amakanda buli family kale oyina abakazi bana ono omukyala omuzimbidde ennyumba ye ayina bizinensi ye ayagala byabagole oli ayagala byagundi naye as a man waliwo actually buli muntu waliwo sosiyo mojja sente katonda mwe yakuwa era kati katugambe nga mu masomero kati omukulu oyo gwobadde oyogerako yayina different businesses naye anka ye yali eyimiridde mu education kati bwe yafa
bano bonna n'abagamba mwe bwenna nabawa naye bino ebiri wano byonna ebingi mu bitambuze muti omusika yabiteekako abantu aba beyeesiga naye obuyinza n'abuwoona omwana omugezi naye nga abeera na bano ababiri naye n'agamba ebyo ebyobugagga birina okutanzibwa naye n'abiteeka mu mwana onoomu ng'amanyi nti ye asobola okutambuza kubanga obugagga obusinga bwoleka ebyobugagga bungi abaana batuuka ne bagamba nze nange kambirye ne mubyabyayabya ne mumuvinga kyova olaba kano oyo omwami gwe walaba essomero yalikwasa omwana muwala gwe wakyewuunyiza lwaki mukwano yakwasiza ebyobugagga omwana omuwala n'omugenzi polisi bambi kakati oyinza obbiwa omulenzi naye nga kizibu so gwoba olabyemu omulamwa noonya engeri ebyobugagga bwo bwobiteeka mu trust anaabitambuza ate omuwa obuyinza naye oluvannyuma lwa byonna olina okumakinga sure nti abaana obayigiriza ne guno omulamwa tetugumazeewo bulungi nendaba obudde bwetutwaliganyiza wandikomyewo netwogera n'abasimu netwogera nabo n'oyongera okunyikiza ekintu kino oteekateeka otya omwana oyo asobola okubeera ekyetendo tusonyiwe nnyo toyanze mukwano gyaffe abadde ku simu mayambala Fred Kabulengwa mayambala Ndejje Central College Headmaster nabimanya ekirinnya bigo ndowooza mwebale nnyo okubeera naffe ku Data TV tukole program totuuza bwongo olwaleero mutukize tugifundikire wano tuddiŋŋane n'ekitundu kyaffe ekyokubiri nga tuteekateeka omwana asobole okusikira ebyobugagga byaffe oba oyo alituusa generation oba tuusa ebyobugagga byo omulembe gwo okubeera gunaggagga naawe balibweko nga bannagagga bakujjukire mu nsi eno nti Wumalu yaliwo olw'okuba yaleseewo muzzukulu wa Wumalu tumulaba yono yasigaddewo atambuza nti ekintu kitambule challenge ino yamaanyi nnyo eri bannayuganda n'abakulembera eggwanga oba batambuza emirimu egy'enjawulo kubanga awo wali obuzibu bw'ensi eno tetusiga tumanyi kusiga mu kyaki wokka tusiga naye tetutegeka ttaka Data TV katubalekera emikwalo gyaffe tulina mikwalomusakati ng'omukulu ono producer Wumalu abaddewo nnyo JB abaddeyo mu byuma Hakim Ivan ne mukwano gwaffe Omara Moses abakola ku internet and what mikwano gyaffe aba asi gye bali nnyo ebintu byabwe bitambula bulungi nnyo babeerawo Sakamate Judy mikwano gyaffe Angela we bali bajja fe tuvaawo bebaddako bakubuulire gwe obulamu butambuza otya ffe eno gye tuzimbira bino ate balina we balowooleza ebyabwe ife nze bwe mbeera nga nsazeewo okubeera nzekka mu nju kibuzibu kyobuliwo I can stay alone bwe maja agadde omusajja yinga mugamba jangu ndabe ku lunaku olwo and you go back so webityo tunatambula olunaku lwaliro Jebi abadde mu byuma okulanga buli kimu kitambula terere mukwano gwa Hakim yakola Lothar n'abakubye kusimu buli omu gy'oli n'abali mu mawanga ag'ebweru nakawunde mukwano gwaffe ali mu Abu Dhabi n'abali Japan po kirungi ali mu America waliwo ne Joshua Mali naye ali mu America so bona bafolowinga totuuza bwongo Data TV tukole Ssaabasajja Kabaka awangaale